Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit kwa bwereere. Legit tusuubiza ne tutuukiriza. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Uganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers
workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar,
Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe 0703 Lukaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda Munange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole kyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku office zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku simu zaffe
0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation loaders n'emirimu emirala nkumuliitu. Emirimu gino giri mu Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Tusange ku ofiisi zaffe emutundu okuliraana Kampala University. Tukubire ku ssimu zaffe 0703 Lukaaga 002 oba ya WhatsApp 0700 43 okwewandiisa ku Legit. Munayuganda munnange otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu, ekyo tokiddamu. Legit Recruitment Consultants Limited, ekitongole ekyakakasibwa Ministry of Labour, kikuleetedde emirimu nga security guards, cleaners, warehouse workers, cargo handlers, wait and waitress, aviation